lwaki twebaka kya mugaso ffe okwebaka kituufu twetaaga okwebaka kuba emibiri gino gyetaaga okuzibwamu amaanyi okuzibwa obujja kiraba bannasayansi balaga nti waliwo ekika kya chemical ekiyitwa adenosine ekigenda bwebanga tutambula tukola emirimu yaffe egya bulijjo kigenda ne kikuŋŋaana mu butafaali waffe w'obwongo ne kiremesa obutafaali okukola obulungi nolwekyo singa omuntu aba yeebase bulungi ekintu kino adenosine oyo agenda n'amenyamenyebwa omubiri guddamu okukola obulungi obwongo ne butandika okukola ki okubanga butambuza bulungi emirimu gyalo n'olwekyo kyetaagisa omuntu n'akola ki neyeebaka akaseera akamala n'olwekyo ki ekyandibadde essaawa ez'okwebakiramu sayansi alaga nti singa weebase wakati w'essaawa 5 n'essaawa 8 ekiro nga weebaka essaawa ezo bwe zityo oba oli awo zissaawa ezeetaagibwa omuntu okuba nga weebakamu singa omuntu aba teyeebase ssaawa zimala buzibu ki bw'asobola okufuna byebimu ku bino wammanga ekisookera ddala nti abantu abeebaka essaawa ziba nga tezimala baba tebakyasobola kukwataganya mirimu bulungi singa oba oli muvuzi wa motoka tosobola kutegeera bulungi omuntu asobola okukoona amangu obanga teweebaka bulungi tukiragira n'omuntu abadde yeebaka bulungi mpozi n'ekisembayo nti abantu abateebaka bulungi be bantu abasobola okwenyigira mu mpisa eziri ez'obulabe eri obulamu bwabwe geza ng'okunywa omwenge okwegadanga kubanga aba obwongo bwa tebukyakola ki tebukyakwataganya bulungi emibiri byendowooza byebyo byetaagisa lwaki twetaaga okwebaka ebbanga eriwera